Ekikunta ani akimanyi? Bana bakulire muyenga tebabimanyi. Oyo nemba yakulira muyenga tamanyi bikunta oyo gwolaba oyo. Oyo mwana we muyenga muveeko. Bana b'ekkololo. Ekikunta yakirabako. Ekikunta ze suuka ez'embugo. Olubugo eri ewaffe ebuddu mwe baziika abafu. Naye n'abantu abatayimiridde bulungi ewaka bazeebikanga suuka. Era balukubika n'obeera mulinga olinga omulambo. Gw'okwawukana n'omulambo nga bukedde bumala kukya kubanga gy'emirambo tegisituka naye gw'osituka n'ovaamu ne baga nti omulambo guyimiridde gugenze. To make the matters worse ga nti abamu ku ffe tetwakoma ku kuzeebikka bwebisi naye walwebikka nga jjukira teruyozebwa tebalowooza olubugo tebalowooza olwo lugezigezi lwammwe lwene wammwe Kampala okwoza nga amasuuka ffe twebikka nga mbugo naye nga tolowooza ate balowooza olubugo tebalowooza ate ng'oyinza okulufukirafukira nyoba nga tolina oddwanika mu luggya enjoza y'olubugo oba walufukidde oba tewalufukidde kulwanika wa mu luggya bw'oba tolwanise omanye ekinaakubaako ekiro terujja koma kukuunya naye nga n'okunnyogoga lunnyogoga. Kati okumanya ate ffe twali bubi nga olwebikka ne lutuuka ekiseera nga lwakaddiwa ne luyulikayulika naye ng'ate era okyalutetenkanya naye nga lwayulika tolutwale ku kyalaani terutungibwa tebalutunga.